Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Kulika yele mukumula mwoko. Programu echali ya voltage kama masanyalaze genyini mnako roku na sawe beremu ya kaungizi kutuka kusawa satu ezechiro. Nze omombe jari wa dedidian okulaba ngaktuesa ko programu eno eranga mu studios ntudene mwami Sendagire Muhammad okuva mu National Resistance Movement kono kuliko mkulu Nkonge Charles okuva mu People's Front for Freedom te ne Muwonge Vian okuva mu National Unity Platform. Tutambula feno kutoka kusawa satu ezechiro eranga tutunulira obwetefutefu bwebina byebyobufuzi ku mulundi guno anti njawulo ki eriwo oba kyankyukakyuka ki kyebalese ate ku mulundi guno wetwogerera kalulu k'abavubuka ku kyalo oba ku bukiiko obw'ekyalo kamaze okubanga kakubibwa olunaku lw'olwaliro naye nga TANAP mu bifo ebimu ebadde wansi nnyo so nga ate ebifo ebirala wabaddewo obuvuyo weewaawo nga mu bifo ebimu munnange abavubuka abamu babadde tebamanyi kibaliko abamu babadde tebamanyi kigenda mu maaso y'ensonga lwaki n'obuvuyo bubadde bungi naye ng'omulamuzi Simon Byabakama munnange nga yakulira akakiiko k'ebyokulonda olunaku olw'eggulo yabadde agezaako okulabula abavubuka na abagala okwenyigira mu bivuyo nti munnange mujja kubanga mukolebwako so nga ate n'abo abalina eggaali munnange no munnange tezeetaagisa naye nga minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Major General Kahindo Tafire yatugumya n'atukakasa nti munnanga ku mulundi guno bagenda kulaba nga bo abali mu nsonga z'ebyokwerinda n'obutebenkevu mu ggwanga bategeka kalulu akatalimu mivuyo weewaawo nga bagenda kubanga bakola ekyo ekyetaagisa okubanga ate kikolebwa. The question is bino byonna tusobola okubanga tubituukako ye abaffe ebibiina by'ebyobufuzi biteeseteese bitya bamemba mu bibiina byabwe tuli mu kulaba kati abamu bali mu kusala ddiiro abamu bava eno badde eri abalala bava eri badde eno bibiina by'ebyobufuzi bisobodde bitya okwagazisa bammemba abajja okubyegattako weewaawo n'okuteekerateekera akalulu ka bonna
wano bwe tutandikidde tuli mu kutunulira kalulu k'abavubuka performance y'ebibiina ebyenjawulo NRM gye tulina mu studios People's Front for Freedom so far Mwami Nkonge naye ekifaananyi kyatusigira tulaze nti balina we batuuse nga obululu bakukumba bukukumbe nga PFF njagala kulya okuva wa Mwami Muwonge ambulire NUP so far performance eyimiridde toba mu bitundu ebimu ekibiina ki NUP mbeera etambudde awo nnyini wensabira Mwami Muwonge okwata akazindaalo ate osobola okuba nga otubuulira embeera ya NUP mu kalulu kano ak'abavubuka performance y'ekibiina ebadde etya neyanziza nnyo neyanzeega senga omwogezi wa National Unity Platform naka division okay. Report gye nnina bw'otunuulira ebifo ebisinga ojja kulaba nga tuli wakati wa 50 to 55%. Okay. Tuli awo mu medium olw'okuba nga akalulu akamu kabaddemu emivuyo. Ekyokubiri ng'ebibadde ekirinnya bibadde ne Mutungu mu zone 3 ne 4. Oluvannyuma lwa layini ez'abavubuka ba zone 4 aba National Unity Platform okubeera nga mpanvu nnyo NRM esazeewo n'eyeetaba kifeesi nabo ne bayingiramu akalu ne kayiika kati tetumanyi oba kanaddamu okubeerawo ate era ku information gye nfunye amasasi gavuze tiyagaasi avuze mu ezo zooni ebbiri zooni ey'okusatu ne zooni ey'okuna naye nga njagala neyambisa akalu kano eno twebuuze ebibuuzo ebiri specific era tulabe nakyo ekyokukola ekisookera ddala justice byabakama ebintu ebimu bye bali okukola kati tugenda nga tuuka ekiseera ng'amannya gaabwe bivumo tokyasobola kutuuma mwana wo Juda olw'ebyo bye yakola tugenda kutuuka amannya agamu nga tetukyagatuuma nga gategeeza kintu kibi ennaku zino tebakyatuuma magezi obadde okimanyi gye bali abaana bamagezi nga bato nkugambye tewaliyo mwana nga muyita magezi ng'alina emyaka 5 okudda wansi nina gwe mmanyi toyina gw'omanyi nina ate bamuyita magezi ani kale noza nina gwe mmanyi toyina nina kyengezaako kusiigira nti nze waffe eyo bwe nali noonya erinnya ery'okutuuma muwala wange asooka nalina okusoomoozebwa nga nti naye omwana ono bwe mutuuma erinnya ne mutuuma Nakanwagi ne mutuuma Namatovu nga mu kika kyaffe omu ku basenga abaffe ne mu erinnya lye nga yalimu ng'ayina emizeeze tegiyinza kugendera mu mwana wange kwe kubuuza abakulu b'ekika nti erinnya lya Muwonge bwe mwalimpa mwalibbula mwani oli jjajja naga nti twalibbula nange mu jjajja wange ne tusalawo okukola ki kati nendeetawo gundi egamba nti nze wange nze yeetuumira abaana amannya ate abaana bonna bajja kubeera bamuwonge omuwala yasooka ne muwa Muwonge ekika ne kigamba omwana oyo ne baga nsazeewo nga ayatola nti yeeyo Muwonge neefuuka envumbu n'owookubiri namuyita Muwonge kubanga nali saagala linnya libikusikira on a serious notice Lilian akalu kano obuzibu bwe tulina nti tulina parliament enjabayaba wabeewo audit sente twamuwa mmeka kubanga bw'ogenda bw'oba ogenze okuinitiatinga akalulu your main objective kuteekawo bukulembeze but in the process okuteekawo bukulembeze amazima n'obwenkanya biteekwa okulabika Uganda yokka gy'okyasanga nga balonda obukulembeze nga basimba mu mugongo okusimba mu mugongo tewasobola kubeerawo bwenkanya kubanga Lilian njagala tukiriziganye nina baneiba bange ne bayinza okuba nga balaba nti Vianney sisaanidde bw'obateerawo bw'oteekawo embeera ey'okusimba abantu okusimba bala mu mugongo watolese enjawukana
nabo bamaliriza tebazze kulonda. Is there justice? NRM primaries bwe batu balonda. Ebyo bye NRM primaries, I'm talking about a country. Njukira ku gwanga. Kubanga Lilian ng'ovudde mu bye NRM mu bya nuupu. Fa abantu tulina gye tuwangaalira. Ate buli omu alina gw'ayagala. Nsobola okubeera ne mukyala wange nga buli lunaku tuleba ffenna mu buliri naye nga agamba sisobola. Wateekwa okubeerawo enkola, wateekwa okubeerawo eddemberi okulonda nga bw'aba alonda nkonge nga wulira Vianney tamwaga, Vianney tasaanidde. Bwe tubeera nga tugenda mu ntambula eno entambula eggalirayo abantu. Bw'oba ngamba nti olina ebitundu 7 ku buli 100 eby'abavubuka. Olunaku olwaliro badde lina kuba public holiday. Abantu nga bagenda kulonda bukulembeze bwabwe. Kubanga bwe basinga obungi. Naye gwe ondaze. Kubanga ekisooka ondaze. Byabakama Parliament agenda temukozeeko audit. Bwe naagenda nga temukozeeko audit, wano walina okubeerawo voter education mu budget ye. Atubuulire mu voter education akoze kyenkana ki. Wateekwa okubeerawo value for money. Nti omulimu byabakama leero gwatuwadde vis-a-vis ne sente ze twamuwa. Zenkanankana. Relative bwe boba oziraba olaba nga waliwo value for money. Bimu ku bibuuzo byalina okuddamu olunaku olwaleero. Ndakuddako mu bigambo byogambye nti twalibadde tukyalina kalulu kano kakusimba mu mugongo. Earlier on abakulu bano bayogedde ku mivuyo gye badde mu kalulu kano. Is it that akalulu kano ak'okusimba mu mugongo ke kaleese emivuyo gino era bikwataganira wa? Nze njagala kukubuulira ensobi bwe zijja zikolebwa. Kubanga saagala kuteesa ku njagala kuteesa ku Uganda gye nagambye gye njagala oleka mu kiraamu. Mu Uganda gye njagala empya. Nkugambye bw'wabanga wabaddewo enkola nga abantu leero badde public holiday ng'olunaku olwaleero abantu tebasimbye mu mugongo. Vianney nandigenze ku polling station saawa 2 n'enkuba akalulu. Ne muganda wange yandisobodde okugenda saawa 8 okuba akalulu n'avaawo. Okay. Nenkomawo nga akalulu kabalibwa. Naye tetusobola kugaa nti akalulu katandika saawa 2. Akalulu zigenza otuuka saawa 9 nga kakyagenda mu maaso. Vis-a-vis it is not a public holiday. Bwe babanga bankozesa kitegeeza olunaku mba ndufiiriddwa. Waliwo ne yagambye munne nti jangu ku saawa 2 saa 3 tujja kuba tumaliriza. Amaliriza talonze ng'agenze. Ne ku polling station ku makya yabaddewo. Oyo Vianney bwe buvunanyizibwa bwange n'alina ddembe lye kubanga input ye olunaku olwaleero terabikiddwa. Wabaddewo abo bantu batalina byakukola lunaku lulamba. Era kirina kukulaga bulazi kati abaga ke tulimu essaawa zino eno. Okubanga ekibuuzo ekisinga obukulu ekyokusatu Lilian. Be mulonda mubalonda kukola ki? Muganda ng'ono akugambye ekibuuzo ekyo yakindeteddwa kibuuzo. Akugambye nga tutandika oba twabadde mu bulango be baasembayo okulonda baakola ki bano kye bagenda okukola? Okwongerezaako obukulembeze Lilian bubeera bwe buti. Bwe babanga bakola structure ey'obukulembeze ne bagamba nti wanaabeerawo ssentebe, wanaabeerawo vice, ne wabeerawo secretary. Emirimu gye bakola giteeka okubeera detailed nga giri detailed vis-a-vis ne government structure ne operational government enkola gyekolamu emirimu. Oyagala tugambe nti akakiiko k'abavubuka kuliko akulembera ebya sports. Ku kitundu mu muluko ogw'emutungo gwonna ebisaawe byonna mu bitunze then tumulonda kukola ki? Eki aligninga ne government programs. Abantu bano batandika okukola obukulembeze ng'obukulembeze nabo babweyagaliramu.
nga tekikoma bukomi kukera kumacha kumulondo inaganze kachiko kaliyeyi nze wange wempangalira bali kasaba abalonda ne bagenda mu kalulu ka generation okay ne basaba bakulembeze sente nga besimbyewo bwe twava mu generation tebaddamu kutuula kwonna kubanga buno obukiiko bwe balonze olunaku olwaleero babulonze bubeere bugende bukuba vyane enseke oba bugenda kutukuba enseke muganda wange mukalulu wano era bwe bunamala okutukuba enseke nga tumaze okukalira abayisemu n'abagudde nga nabo bugenda buwummula nekikuzaayo ekibuuza nti oyo yagendererwa ebifo omwenda yali agenderera ki kubanga kyogenderera kiteekwa kubanga ne mu gavumenti eraga nenze sirabawo abavubuka mwaganya kulaba nti nabo ensonga zaabwe ezibaluma oba olio basobola okubeera amaloboozi agazongerayo okuleeta enkyuka anti there must be a structure esobola okuyisaamu dissatisfaction zaabwe kati bwe tubanga tuyina National Youth Consultative Forum njagala mbabuuze ebirowoozo by'abano byali bigenze ddi ne bituuka ku mubaka akiikirira abavubuka nze vyane ndi ku record nga ngamba tewaliwo nsonga whatsoever ebeeza nga tuyina special interest group ng'ey'abavubuka mu parliament era nze vyane muri structuring government tokyayagala bavubuka kubeera under the special interest group abavubuka kubeera ku special interest nga bagenda nti simanyanga bagenda mu parliament kuki kubanga njagala tugambe nti okuva we batandikira n'essaawa zino eno nze njagala ondage their importance bayambye ekyabavubuka tebalina kye babayambye ate n'ekirala tosobola kugenda sendagiro najja kubuulira tosobola kuwangula kalulu k'abavubuka nga famire yammwe temuli bagagga okuyingira palamenti weetaaga miliyoni 7 okulaba ng'oyingira mu palamenti ng'okikirira abavubuka kati njagala otunuulire omwana ensonga oginako obukakafu olaba ne bwaba kansala akikirira abavubuka ne kansala akikirira abavubuka buno obukiiko obuyiseemu bagenda kubeera ku polling station wali nga bagaba ssente kikyeŋŋamba nze vyane mbadde mu kanso y'ennakawo nga ndi muvubuka tewaliwo nsonga whatsoever nsonga z'abavubuka ze mbadde soogera zeetagisa muvubuka kujja ekibuuzo kye njagala okuweereza mwami Muwonge iziti nti mmwe ebibiina by'ebyobufuzi ebiyimiridde mulemeddwa okumentaringa abavubuka bano okubaagazisa ebyobufuzi nti ne bw'aba bamuleetedde ssente tali just taken away ne ssente zino ezizze wabula alina goal gy'alina okuba ng'atuukiriza eyo nsonga ndala kujembadde njogerako it is about wowe twagala babeere kiri eri njagala nkuwulire nti bunafu bw'ebiina by'obufuzi nti naffe tetukoze kimala because ebiina by'obufuzi twalibadde tulaba youth wings at least nga ziri active Democratic Party yalina Uganda Young Democrats bw'otunuulira kubanga vyane ntera nnyo okugamba abantu ekyanjagaziza ebyobufuzi era nina ne rediyo gye nabeerangako buli lwakuna naye ng'oli alowooza akakandeke ne sipo yayogera oba ng'alowooza nti ndi mutabani we kubanga nafuna okusomesebwa mu UID ne banjagaza ne bagamba nti bw'olibeera ku TV onaayogeranga bw'oti ensonga yonna ogisengekanga bw'oti nenfuna obwagazi naye bw'otunuulira ebibiina byaffe eby'obufuzi youth wing zino tebazizimbye bulungi kubanga bw'ojja kutunuulira kati is it intentional tekiri intentional naye tebakita it is not a priority to them bakirabanga investment eri ewala naye nze investment kubanga labayo okusanga omuvubuka agenda okufuna mu byobufuzi nga Haviane ojja kusanga nga Viane yalinamu personal commitment nga ye ng'omuntu naye nga abavubuka bano bateeka kubeera nga bali indoctrinated ebintu bino nga mubibasomesa ne mubaagaza obukulembeze kubanga njagala mbabuulire ekisinze okuleeta nti tuli mu byobufuzi ebyabakimbuyege
oli akeera ku makya n'asaba obubaka bwa parliament naye nga background ye yemabega temanyikiddwa nti oba yaliko mu debating class oba yalinako banne bakwatagana nabo kubanga ideally omuntu yandibadde nga ayinawo consultative guni meeting we batuula ne bakola ki ebiina by'obufuzi ne we byavaawo bwe nakyayirako omugenzi Paul Kanga Semwogerere ne mukwano gwange na Mirembe yaluga nti ebiina ne we byavaawo baddanga ku kitebe kya DP ne boogeramu ne bakuba emboozi eyo eteekwa okubeera nga ebibiina structure yabyo ezimbiddwa youth wing eteekwa okuzimbibwa ng'ekkira ddala paka ku miruka paka ku kyalo ati sikale tuyinza okuba tetuyina finances zimala na human resource emala naye ideally nze nandirowoozezza nti kumuruka kwandibaddeko nga buli kumuruka at least waliwo eyeewaayo n'agaa nti abavubuka abawano abaagala okutegeera ebyobukulembeze olunaku olwokusatu mujja kujja ngamba yitiremu ne twongera okubaagaza obukulembeze naye nga tetunnakola ekyo waliwo mwami gavumenti alina obuvunaanyizibwa bwonna okulaba nga abavubuka beeyagala naye bwe tubeera mu mbeera nga abavubuka okugenda okulonda balina kusooka kubawa ssente abavubuka nga tebamanyi lwaki bagenda okulonda omuntu otandika nakubaagenda ebyo byonna bw'ogezaako okubikwataganira ewamu tebaweddeemu ssuubi mu struggle naye tebannategeera struggle kyeki njagala kusembyayo ebigabo bya Dr. Kalonzo Kizza Besigye Dr. Kalonzo Kizza Besigye bwe tumukyalirako ndoozi yali 2 yatugaa nti abantu abatandika struggle kubanga yatugaa nti muli bavubuka bato naye mwagala kuzimba Uganda mpya naye mukimanye nti musobola n'okufa nga ne Uganda empya temunnagizimba kitegeeza nti eddimwa ly'abo abaatandika olutalo luno okululwana bayinza okuba nga si beebo abagenda okulumaliriza ng'olutalo bakawanga abalutandika Basemwogerere bonna bakoze eki bafudde ng'olutalo Babiyane ne Bankonge nga be bagenda olukola ki okulumaliriza kitegeeza bw'oba ng'okiyinamu nti olutalo bano bayinza obutaluggusa obeera cautious n'omanya nti kati nina okutegeka nze Biyane kubanga nkimanyi nti one time tinja kufa okuva banazaala omwana omulenzi era mba mbyogerako ne mukyala wange nti njagala kino nadiyagadde kino nadiyagadde ono abeerewo nti kubanga nkimanyi nti bugenda keera ku makya nkole ki nfe naye bw'oba nga tokimanyi nti ogenda kufa nga golooza oli moto kitegeeza ogenda kuba nga tozimba bukulembeze bulungi kyova olaba njagala kumaliriza na kano nti bw'otunuulira bizinesi ez'abayindi otunuulira abayindi nga bazimbye business empire ne bagizimba emyaka 12 naye nze Vianney akola edduuka oba ayina dipo olunaku lwenfa ne bizinesi yange lwekola ki lwefa kati awo tuteekwa okutunulirawo ennyo nti wakati nga lirya ntaliiwo kyakola wali wasobola okukikola naye ffe awo tetuteekawo nnyo mulaka kubanga tulowooza tugenda kubeerawo paka neyanzege mukulu Mwonge Vian anjanzire wo mwami Nkonge don't you think bina byakwekwasa bwekwasa okuba nti mwenge ebibiina by'ebyobufuzi temu mentorings oba tembangudde bavubuka bano kutuuka ku muterera nagwo okwesalirawo okugamba nti kino kyenjagala newankubadde bandaza ssente newankubadde bansuubiza kino kyenyina okusigala nga ngendeddeko mu mwaka gwa 2014 twalina symposium e Makerere University yalimu ne kati minister so ye MP w'abavubuka abakyala Nyamutore Fiona yalimu mu symposium eyo symposium eyo yali ku mulamwa kubanga baali bamaze okukizuula nti youth leadership eno gye tuyina youth council yali teyina kyegatta ku ggwanga so symposium eyo yali ezze really yes teyina kyegatta ku ggwanga yes teyina
nga beebuuza kyamulamwa okusigazawo youth councils zino n'okusigaza be MP 5 abali mu parliament. Era wengendera ku nsonga y'omwami akugambye kubanga symposium ekyo kye yaliko tusaanye okusigaza abo ba MP 5 kubanga buli bojjawo omulamwa gwennyini ogukozesa youth councils zino kulonda be MP 5 era twamaliriza nga mu workshop eje twalina Nyamutolo yekka yawagidde n'abe-NRM. Abalafe nanga tugamba nti si kyamulamwa kubanga ekisooka ffe tusinga obungi abavubuka bitundu 75 kitegeeza be MP bonna bw'ogenda mu palamenti abaana abantu abato abali mu myaka emito abali mu palamenti eyo bangi ddala. So eddoboozi libalikola ki? Libalituuka. Ekyokubiri njagala kubuuza tuli mu kalulu k'abavubuka kati omanyi ani chairman w'abavubuka mu Uganda yonna? Okimanyi nti gyali? Wamuwuliddeko wonna ng'alina kyayogera ku nsonga z'abavubuka mu ggwanga lino? Abavubuka tebalina mirimu, abavubuka basibwa. Gwe wawuliddeko nga waliwo ayogera ku nsonga z'abavubuka? Okwosa eggulo olunaku lwennyini Mwami Museveni yataddeko omukono ku tteeka lino erya UPDF ensangi ewaffe gyenva omuvubuka bamusanze ku kkubo ng'ayambadde malikupu bamututte. Kati obukulembeze buno bwe twogerako obw'abavubuka bulina okuba nga buweereza abavubuka. N'ekirala kye njagala kugamba nze sirabangako kakiiko kali incompetent nga kano akakulirwa Mwami Byabakama. So highly incompetent. Toyinza kubanga okutte omulimu gwa population esinga obunene naye ne guyitawo nga n'okumanya abaguvunaanyizibwa ku tebakola ki? Tebamanyi. Gye buva ne gye bulaga voter education yonna ya electoral commission. Bino ebibiina by'obufuzi nabyo biba birina okuyitibwa electoral commission ne bakola ki? Ne bibasomesa. Naye omuwulira kati yo statement gye yakoze nti tayagala kulaba ggaali ya byabufuzi. Kwewala buvuyo. Si ya chairman w'akakiiko ka byakulonda ya byabufuzi. Bino byonna babikola kutangira buvuyo mu kalulu kano. Because akalulu konna buli kabeeramu akavuyo lusi kamaliriza nga tekagenze maaso. Akavuyo akali kawempe kaali k'abavubuka. Tekali k'abavubuka. Kaali ka bonna. Twalaba akavuyo mu NRM. Yo yennyini abantu beekuba musaayi gwe gwayiika. So abavubuka babadde na very peaceful. Siraba lwaki buli kibi bajja ne bakisiiga abavubuka. Nze saagalira ddala kuwulira muntu yeekwasa abavubuka ku nsobi za gavumenti eno. Abavubuka tubaleke tubayambe okuba nga batuuka ku birooto byabwe. Era olunaku lwe balikeera ne bajjawo youth councils zino tuli batuwonya okutandika okubuzaabuza baki abavubuka. So nzija kukiri ekibuuzo ky'ombuuziza ddala obukulembeze buno n'ebibiina by'obufuzi n'oyogera ne ku youth wings z'ebibiina by'obufuzi nga teziwulirwa kuba vibrant. Ngenda kuwa example bwe twali tuli mu gikwateko togikwatako eyali akulira youth league ya NRM ebiseera baali bamuyita Gaddafi. Yavaayo n'afulumya ekiwandiiko ng'asamoniza abavubuka bonna ab'NRM n'abayita mu delegates conference yaabwe ng'abavubuka bajje bateese ku nsonga eziriwo mu ggwanga. Baamutiisatiisa ne delegates conference teyabeerayo. Ekyokubiri kye njagala okutegeeza okwempawalinga abavubuka n'okubaagazisa ebibiina eby'obufuzi n'ensonga z'obukulembeze oba oyina okubasisinkana. Tobasanga busanzi gye bakubira ludo n'ojja n'oyogerako nabo ne bagenda nga bakuba engalo Kansala Vianney akoze eki? Ayogedde. MP waffe Tubbi akoze eki? Ayogedde. Abavubuka abo oba oyina okubatwala mu kifo nga wasirifu bulungi ne mwogera n'obannyonnyola ne bakubuuza ebibuuzo ne bategeera first of all ideology y'ekibiina kyo, two ne bategeera objectives and goals of the country ziri mu constitution yaffe.
abavubuka balina okubanga bazitegedde kiki eggwanga kye liruubirira. Tituluubirira okukulaakulanya omuvubuka, tuluubirira okukulaakulanya omukyala, tuluubirira okulwanira eddembe ly'abakyala. Eryo lyekkuba ebibiina by'ebyobufuzi bye mutwaliddemu abavubuka essaawa eno bwe twogerera. Lye tulina okukwata. Kati nkunnyonnyola lwaki terikwatiddwa. Oli yali alina mu kibiina ekifuga ne bamulemesa n'okukuba delegates conference. Juzi nagenda ewaffe ensangi kitemu n'empita ku bavubuka twogeremu ku nsonga z'obukulembeze. Tebali bangi nnyo baali bavuka nga 30. Yali abakuŋŋaana ngamba poliisi oyogedde nayo. Ne mugamba ate poliisi njogere nayo. Bajja tusiba wano batugambe nti tuli batujju. Kati owulira endowooza eyo nti state yegikuliyeetize nti ne bw'onooba ng'oli kibiina kyawe ng'oyagala okulembe okusomesa abavubuka. Nga bwe nga nti state eno etya abavubuka teyagala bave mu butamanya, teyagala bave mu bwavu, kyobola bwe basindikira ssente yo kennyini emala n'ezibba. So etteeka lye baakola erya Public Order Management Act, poliisi yennyini eryesigamako okulemesa abavubuka okuzannya ebyobufuzi ebituufu. Ekyokubiri, abavubuka engeri gye batalina mirimu bakozesebwa bannabyabufuzi abenoonyeza ebyabwe. Nti bw'onoosanga z'owulidde eggaali tetwagala ggaali. It's because abali mu bibiina by'ebyobufuzi temubalungamizza. Tasobola kuba mu ggaali. Bannabyabufuzi bano njagala mutegerere ddala omulimu gw'omuvubuka. Togenda kunona jjajja wange omuteeke muki mu ggaali era onona muki muvubuka. Kati waliwo bannabyabufuzi naddala abo abali mu kibiina kino ekifuga wano okumala emyaka 4. Bo kye bakola kasita afunayo obubbando bwe obwa ssente ng'ajjukira omuvubuka akuze ayinza okuba afunyeyo omwana munne bazadde omwana bali myaka 24 25 azadde mwana munne omwana oyo alina okulya alina okusoma alina okulabirira ewaka alina okumuteekewo okusula ewalungi kwegamba alina okumwambaza. Kati bw'alaba ng'afunye gino emitwalo 5 omulundi gumu alaba ndaba kuki ajja kusobola okugulirako muwala we ekiteeteeyi eky'emitwalo emeka 2. Kati bano abafuze eggwanga lino ne basula n'ekolome yaalyo ekyo bakimanyi era kyovula ababalimbalimba ne babaleeta ne babakozesa ebitasaana. Naye ng'abavubuka balina ebirooto ebisaanye okuba ndi birererwa babe nga bayambibwa. Tulina abaagala okuba bayinginiya, tulina oli nga yamala ne university naye ng'alina ekirooto kyayagala okuba abavubuka bali innovative. Ennaku zino tuli nnyo mu ICT. Abavubuka bali innovative bayiiya. Twali badde tubayamba okuba nti kati abavubuka be basobola okuwaayo obudde basome bategeere essimu eno ekola etya. Nsuubira nti obukulembeze obw'abavubuka bwali badde busobola okukola ebintu ng'ebyo. Nti abavubuka basomye essimu ekola etya ejja etya okubeerawo ne tuba nga tutandika okukola emirimu bwe gityo. Nti abavubuka bayiza omisono. Ndaba abakyala wano ku TV nga bayolesa emisono. Lwaki obukulembeze bw'abavubuka buno tebusobola kubanga butaapingamu abo abamanyi emisono? Abavubuka ne bategeera emisono ku kyalo teri atayambala. Abavubuka baffe ne baba nga bategeera ebintu ebyo naye babakomya kulonda. Olumala okulonda nga bakola ki? Sente za development bwe zijja nga bo bennyini bazibba. So omuvubuka abatasobola kukula abaako toggerwa. Obukulembeze buno abavubuka balina kukola ki? Kyenjagala okubagamba nti omuntu atakwagaliza ddala abatakwagaliza ne bwakeera ku makya nakugulira ekiteeteeyi ekisinga obulungi abatakikugulidde mu mutima mulungi. Abakikugulidde akulage nti alina engeri gy'akufaako. Kumbe akulemesa emikisa emirala gyonna. Akulemesa emikisa gwe egy'okwekolera obe ng'osobola okwegulira ekiteeteeyi ekyo. Ayagala buli bw'oba nga oweetaagako ekiteeteeyi ekyo nga yakola ki? Yayinza okuba ogenda wuwe. Gavumenti ino kyetukoze. Kati kyonna buli ngeri nga twagala okwejjambiza bino bye tulimu n'okubeera manipulated. Tulina okukola ennyo okulaba nti gavumenti eno ekyuka. Neyanzege mwami Nkonge. Njanzirewo mwami Sendagire. Kiki ky'olaba ekyetaaga okukyusibwamu ku ngeri ebibiina by'ebyobufuzi gye biteeka essira ku bavubuka? Because
mu kutambula kw'ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna abavubuka ba playing a role nene era mpaji nene nnyo mu kibiina ekyo ky'ebyobufuzi so nga ate we tugenda booli awo abavubuka ne baba tebali guided bulungi ebintu biyinza okutatambula bulungi so gwenga gwe ali mu NRM. Okusookera ddala nina ekibuuzo submission y'abaganda bange badde nnungi nnyo era nga nina ekibuuzo nti omuntu mu buvubuka bw'atandika ddi okulowooza ku nsonga z'eggwanga omuntu mu buvubuka bwe atandika ddi okulowooza ku nsonga z'eggwanga ate n'awulira nga zimukwatako okay juzi nali eruweera eyo waliwo omwami yali anvuga n'anyumiza ka story nti taata we yali wa DP naye taata we ezimu ku ntale ezaaliwo mu Uganda lwali ggulo limu yabasiibulanga ennaku zonna teyaddamu kulabika paka nakati era nga omuvubuka oyo yali muvubuka nga buli wanyumya ku byobufuzi abinyumya abyataakinga ne taata we yakola atya eyabula ontegeera wotunuulira Mwonda ndowooza waliwo atamumanyi wano Andrew Mwenda yes Mwenda wabanga anyumya ku byobufuzi abinyumya abyataakinga ku UPC taata we engeri gye yayagalamu UPC taata we nkakasa alabika okuba teyali muvubuka then kiri awo oba kati tukamye nti yali muvubuka naye nga state eyina engeri gyezimbamu ebyobufuzi nti bannansi baali babyogerako kitono naye nga baali babifolowinga bufolowinzi kati ku ssaawa y'olwaleero breed eyali yawuliranga taata we leero gwe tulina Andrew engeri gyabireetamu ku ssaawa ey'olwaleero oluvannyuma lw'emyaka 38 Vianney alina akantu ke yaleese Honorable Vianney omanyi Honorable oyo sebo mulabanga member of parliament ku ssaawa zino nakawa East Honorable Vianney alina akantu kaleese nti ku ssaawa y'olwaleero mu Uganda omuvubuka okutwala entebe yonna naddala mu parliament alina okubanga ewaabwe bagagga nnyo alina okubanga ali mu position okubanga asobola okufuna $7,000,000 naye nga wekito bwe kyalibadde anseeri nti nedda olw'okuba nti n'abavubuka akalulu ako kakwatagana almost na national kaba keetaagisa ssente nnyingi nnyo naye olw'okuba nti gavumenti eba ne hidden agenda ate nga ziri forecasted ebiseera ebisinga ebeeyagala nnyo okufrustratinga generation zino ezijja kimu ekyokubiri ng'ate kituufu abavubuka katika kyokulabirako nti nze ndi wa NRM Kasirye Sendagire naye omuntu eyatubikula amaaso ffenna baali bamuyita Mwami Kyagulanyi nti Mwami Kyagulanyi ku generation eno yatugula amaaso nti Kasirye Sendagire nina empapula zange eggwanga lyange ndyagala emulaga abantu baffe babonaabona emakindi abantu baffe bali bubi Kampala Central Kisenya abadde watemanga ebbanga ddene Mwami Elias atukoze bubi mujira ani akikola ekyo Mwami Kyagulanyi atubikudde amaaso n'atulaga ne the power of the constitution bino ebya partism sooka obiteeka ebbali. Let us look at Uganda first. Vianney wavaayo n'ayogera ensonga ze nga zikwatagana ku Uganda kiba kitegeeza nti we are having the best of it all. Nzize nga mpuliriza Mwami Vianney ng'ayogera ku kirooto kya Uganda n'engeri gy'ajja okulekamu wiili ye ku Uganda empya. Mwami Vianney njagala nkugumye nti omwana wo kyalaba kati abaana baffe kibalaba kati kyekyo kyennyini ekya Uganda empya. This is the new Uganda we are in. Yes. Kubanga oli wa Nuupu naye osobola okuyimirira mu Nuupu n'olaba ebikyamu n'obyogerako. Ndi wa NRM kituufu saalwana naye ate I recognize abo abalwana naye ate nekikyamu nensigala nga nkyogerako. What I'm trying to bring kyengezaako okuleeta ngambye ekirooto kiri kyayagala tuli mu transit okukituukako. Ogambye yeno otaka kye kugamba we are in a new what otaka kye ngamba kijengeza ko kuleta ebibiina byonna birina engeri gye birabamu abavubuka ke kibeere kya NUP kine perception engeri kirabamu abavubuka ke kibeere kya PFF ebibiina ebiseera ebisinga engeri gye bitunulamu abavubuka si kubayamba kutegeera ggwanga webula bitunulya abavubuka nga baagala babikozesa babeerenga asaka buzooba enayimirizaawo ebibiina ebyo which is wrong.
kati n'abavubuka bennyini balina okwebereramu olina katukoolese nti system etaddewo embeera nga bavubuka singa babakuŋŋaana abavubuka 5-6 babanga abaagala okulumba eggwanga. Lumu nawandiikira CDF nempandikira ne Minister of Internal Affairs nembakolera ripooti nembagamba nti nno generation gye tulimu n'ekika ky'abavubuka kye tufaanagana oba mwana wo gwe general oba mwana wo gwe minister engeri gye yeeyisaamu ewuwo yenkanankana n'omwana wa ghetto kubanga bawuliriza ennyimba ze zimu. Otega kye nkugamba they live almost close to the same society. Bamanyika miliyoni nga neoli wamumanyi. Bino byonna bicoordinatinga ku kika ky'omuntu ne behavior ey'enkya. Lilian, goleza gavumenti tanyumirwa nnyo kulaba nga Uganda abantu abasinga obungi abali mu myaka 3 n'okweyongerayo bali ku TikTok bakazanyiikirizi. Ng'oli alwananga wasobola just to get views to be recognized in a state. Goleza bavyeni bali bameka. Goleza mwami Nkonge bali bameka mu Uganda. Bakasiye senagire Muhammad Goza tuli bameka. Irrespective of the parties that we are different. But trust me, they will frustrate you. The system will frustrate you. No matter no NRM. Can let me give an example. Olia Gambient is a member of parliament youth. Member of parliament kuba NRM, member of parliament youth to the Ugandans. Ontegeera. Banji nyoba member of parliament abayisemu ne bagenda ngaba youth. Abasinga baba NRM. Simanyo baluwe opposition yali. Is impossible ngosobola okunzijukiza. Baba NRM. Question. Parties endala tezirina maanyi kumanya maanyi gabavubuka kuteeka wombeera. One. Secondly, whose interest member of parliament owabavubuka interest yani gyatambulirako. NUP yemulugunya kuba nakibina baayo abavubuka abali bagala okupera nominated naye ne batabeera because ba NUP. Kyengezaako kuletera gwe tuba twogera ku ggwanga twogera ku Uganda. Singa owekitiibwa omugenzi Semogerere teyaliiwo. Singa owekitiibwa President Kaguta Museveni teyali. Kuba President Kaguta Museveni wali yalina ideology ye. Ompulira kye nkugamba yali ye as a person ng'alina engeri gy'aviewinga mu Uganda. Naye saagala kukkiriza nti n'omugenzi Semogerere yalina idea y'emu. Saagala kukkiriza nti n'owekitiibwa Katikkiro yali Katikkiro Semogerere still nti yalina endowooza y'emu. They had different ideologies about Uganda, but they were living in the same time. So likewise now, we should have an environment of accepting different ideas wadde nga tuli mu age group y'emu mu bibiina ebyenjawulo. We should value Uganda first. Bana Uganda abali eyo abatulaba bagenda ne balaba shows zino for example. Ne balabako Kasirye Sendagire, ne balabako Mwami Vianney, abamu ne batafollowinga na kwagala kumanya birowoozo byaffe because we are the breed, we are the Uganda now. Ontaka kye nkugamba abamu bagala kusooka kulaba mu kinvinvi okusooka okutegeera amaanyi g'olina okuba nago mu nsi. Ontegeera? But whatever we discuss here sometimes is even much better than those politicians that are huge. So kikyengezaako okuleeta NRM yazimba bulungi structure yaayo wekijja ku demokrasia. President Kaguta Museveni juzi namulaba nga really a celebrating. Nga waliwo comment yava mu London mu House of Lords. Nga bagamba nti mu Africa oba mu the whole entire continent ensi ezimu kuzimba democracy ow'ensonga ate nga wanjawulo ne Uganda mweri. Naye nga babesingidde kuki? Babesingidde kwabo abavubuka abali mu parliament, babesingidde ku bakozi abali mu parliament, babesingidde ku bakadde abali mu parliament. Question, bo bakolera ani? Era bali interest zani. Awanjakalira okubuuza nti nga bino byonna bigenda mu maaso. Olowooza ebibiina by'ebyobufuzi biina enjawulo yonna oba enkyukakyuka yonna gye bitaddewo ku mulundi guno eyawukanako ne 2021 nga bwe gwali? Yes. Nedda ebibiina by'ebyobufuzi byo bikyalina endowooza y'emu gye byazannyisa mu 2021. Naye abavubuka ba 2026 bakyuse mu ndowooza. Kano kategere bulungi abavubuka ba 2026 bano betugenda bakyuse mu ndowooza ku bibiina byonna. Tekyali kibiina kiri safe, tekyali kibiina kirina 100% kigenda kuyitawo. Nsonyiwa ngenda kuleeta erinnya kati kangwacho okulabirako ng'ekibiina kya NUP kuba Lord Mayor Charles bali mwezo. Question eri nti bali mwezo ye mukulembeze yekka ali mu NUP gwe bajje teri muloda ali mu NUP nga yali agadde obwa Lord Mayor. Kyenkugamba kyoyagala okungamba teriyo mulala mu NUP ayina bwagazi kuba Lord Mayor. So the thing is kyengezaako okukuleetera nti tetulina kubeera observed
tetulina kubikkibwa ideas zirina okuwulikika Okay. ebibiina byabufuzi byo byagala nnyo okukozesa abavubuka for its own gain. Ontegeera NRM ku ssaawa ey'olwaleero sijja kulimba tulina big numbers naddala abasinga mu ghetto structure. Ne mwami Damulira yennyini bino sibyogera nti ndimba. Ne mwami Damulira yennyini alinga akulira ghetto structure. Naye bamulwana. Naye nga bamulwana interest yaabwe eriwa. Abamulwana interest yaabwe yakufooninga. Mwami Damulira akolera security institution. Sebo nkimanyi. So ye akulira NRM ghetto structure. Takitegedde kye ngamba. Kitegeezezza. Mwami Damulira ku ssaawa ey'olwaleero ghetto structure teri NRM by the way. No, you've just said. Ati uliriza. Ghetto structure, it is a national thing. Mti buli bukiwa kibiina kinasobola okukijoininga. Otegeera papa siya ghetto structure yali papa siya ghetto structure yali ya kukabinga down insecurity and successfully kikoleddwa gotunulira right now insecurity no wabanga waliwo ekintu mu intelligence it was what kikoleddwa bulungi nnyo. Okay, but the question is waliwo abalina interest abagala okulwana mwami Damulira. Ontega kyenkugamba mu interest y'okuba nti baagala kabinga bavubuka bano babenga baba controllinga. NUP, one of the reasons lwaki yali etiibwa mu system ya government is because simply yali abavubuka abasinga bali bagiviiriddemu nga babuukidde mu kibiina ekyo. Ontega kyenkugamba. So kyengeza kugamba nti ebibiina byonna byo bitunuulira abavubuka nga puppets nga basaka absorbers. Tebibatunulira nga Ugandans be balina okuzimba babeere better tomorrow. Okay. Onteka kyengugamba n'aba opposition bennyini abo abaliyo ababadde for 10 years 20 years n'aba balowooza nti bakitalo bagenda kuba enkonge bano baviyani tebagala baveeyo. Okay. Baviyani bajja kwerwanako nga bo. So kitegeeza nti interest y'ebibiina byonna byagala kubeera byebimu kati kyekiseera abavubuka ku saazi n'abatuwulira era batutegeera baselectinga ebigambo bya Vianney ebigambo bya muganda wange Nkonge ne Kasirye Sendagire okufuna direction eya Uganda enkya. Neyanzige mwami George Mwebe yangambye Madam Presenter we bali kutuweereza nsaba kumbuuliza ku baami ab'enkyukakyuka banaakyusa batya gavumenti nga ekkomo ly'emyaka n'ebisanja byagibwawo. Nja kutandika naye mwami Muwonge nga bwe tuwunzikane ku nsonga eno ye obweteefuteefu bw'ebibiina by'ebyobufuzi ku mulundi guno. Ekisookera ddala nzikiriza amalirize n'ensonga y'abavubuka. Ensonga y'abavubuka mugenda kubeera mu mbeera eno paka nontantiiru nga mutegedde obuvunaanyizibwa. Okay. Nontantiiru nga mutegedde nti neggwanga lyammwe kubanga tewaliwo nsonga yonna eyinza kugambisa bavubuka kubeerondamu mu mbeera eya college bagende bakiikirire mu palamenti. Nga tukimanyi bulungi ebitundu 7 ku buli 100 bavubuka. Okay. Bwe mubanga mmwe kennyini temusobola kulonda abavubuka bannammwe tewaliwo nsonga lwaki baba babaddyekadyeka. Ekyokubiri abavubuka bw'otunuulira mu structure ya gavumenti tebafiiriddwako n'abavubuka bennayagala ennyo oba baali ku lugu oba baali namawojjola awo nabalaba ku mawulire. Okay. Abavubuka nga bakwata ebisasiro ne babiteeka mu pipa ne babidistillinga ne bivaamu amafuta. Naye nalaba liri eryeggulire kubanga naliraba emirundi ebiri. Naye nga amafuta ge bakoze nabo nga bali mu process ewa amafuta gano naye nga bakolera mu kafo kafunda nnyo naye nga amafuta gano bagagabira ababoda era nga ababoda bagamba amafuta gabwe maki malungi. Paka essaawa zino eggulire eryayita tewali mukozi wa gavumenti yali abakubiddeko na ku ssimu kulaba ngeri abaana bano aba innovatinga kubanga abaana bateeka bino nga bwolaba bino bipipa ebya bulijjo nga bwe bafumba omwenge ne badistillinga naye nga olabira ddala omwana yasoma simple chemistry. Amawanga gakulira ku baana abo abakola research. Kyetukola abo kyetubakolera bw'osanga eggwanga erikulaakulanyi. Scholars ezibongerako tuziwa bano. Bano bwe tuzibawa ne bakomawo ekintu kino kye bakola kubanga bw'otunuulira Kampala
Sendagire nga yagala gwa Lord Mayor obuzibu bwa Kampala obadde bwakasasiro naye abaana bano bebanga ba innovatinze ng'ebisasiro bino basobola okubijjamu amafuta gavumenti eyina ekirowoozo ekiyamba abavubuka enoonya ngeri ki ti bano mbatadde nti okubanga basobola okukolera ku larger scale kubanga oba ojjanjabye ebizibu bibiri ojjanjabye ekizibu kya Kampala ojjanjabye n'emirimu kubanga emirimu egiba gigenda okuvaawo nomaliriza ng'okoze eki ng'ofunye amafuta abamu abaali bagatyako bagamba galimu components agayinza okwonoona obuladi bw'emmotoka kati ensonga abana gye baali beetaaga kubanga omu yali wa senior 4 ng'omulala wa senior 6 kuleeta mukugu kubalaga component eyo eyonoona ejjibwako ki ebintu byabwe bibeere nga biri useful ne bwe tubanga tetuyambye baana n'owulira nti minisita wa technology Musenero alese emmese simanyanga buli mmese ya bukadde 8 naye ng'olaba abaana kubanga by the way niwe baali bakoleramu akatundu kalimu amayumba bwe kati ng'olaba wabeerawo fire outbreak abantu bali kulisi naye nga bw'obajjawo kubanga kye baali bakaaba nti twalibadde tusobola okukola ekintu ekinene naye obusobozi bw'ebipipa n'obusobozi obwa erieki kati gavumenti eyagala okuyamba enoonya abo gavumenti eyagala okuyamba teddukira mu bali eri abakira motors abo tebakola motoka babalimba abaana bakola emmotoka baali bawano katwe abo kye bakola usooka owulirizeewo abo kye bakola batubye sente za gavumenti empitirivu sente yange w'omusolo gye babawa ne bagenda ne bajjayo ebyuma wano emmotoka ne batandika okuzigatirawo obugatizi naye nga component eri ey'okulaba obuyiiya kubanga amawanga agasinga nga China gali kukolera ku buyiiya kati bw'obanga gavumenti oyagala kujja mu bantu bwavu nga tukimanyi bulungi emirimu gya gavumenti mu mawanga gonna gijja kubeera mitono kitegeeza oteeka okutereeza private sector esobole ng'esobola okuyingiza abantu ng'eyeeyambikisiza mu technology omukulu yabuuziza ekibuuzo nti tugenda kukola tutya okujjawo okuleeta enkyukakyuka obwabannakyemalira ng'ekoma ku myaka n'ebisanja byaggyibwawo kitalo nnyo kitalo ddala kubanga bakitaffe abatusookawo ne bamaama baffe balina ensonga lwaki mu ssemateeka baateekamu safeguards ezo era ebimu ebyateesaamu safeguard bino byolaba nga pulezidenti mu CA bwe bamuwa obuyinza obungi baali bamanyi nti tumuwa obuyinza bungi naye akola emyaka 10 agende naye bwe bakwatako wali eri ate obuyinza ne batabufunzafunza naye ffe nga bavyane kye tulina okukola ne bamukulu nkonge tulina okukola eddimwa ery'okwongera okusensitizinga abantu okutwegattako kubanga luno olutalo lwe tulimu tuli mu lutalo lwaffe ffenna olutalo luno obuzibu bwe tubadde nalwo nga bwe nagamba wano nti Dr. Kanokiza Besigye ne Bobi Wine ensobi gye baakakola yakulowoozesa abantu nti olutalo lugenda kuggwa nkya abantu ne bajja ne babeegattako nga bamanyi olutalo luggwa nkya bye bituleese wano okulaba ng'abantu abaali balina okukkiriza nga bavuddeko gavumenti ne batwala ne bawa ssente kubanga the definition of the struggle was not defined well. Nsaba wunzike mwami Muwonge. Njagala kuwunzika nga ngamba bwe nti yesebo ffe nga opposition n'aba baagala eggwanga lino nkiddamu nkikabiridde n'abakulu b'ekibiina ti bwe tulibanga tutandika okukola ku movements eza non-violent struggle nga zigendereddwamu n'ekiruubirirwa ekya civil disobedience ekisookera ddala bwe tubeera waneeno nga abakulembeze baffe bazimbye integrity emala mu bantu ne bwe tugamba bugambi nti wano bannakampala ab'ewakiso n'ab'empigi n'ab'embalala mu site n'ab'ekasese mugende mu banka mwena mugiyo sente zammwe nakyemalira oba omukuripolinga ng'okuripolinga ekonomi baku ekonomi abajja kuwulira bwe tukera ku makya ekisembayo kyekino ne tugamba nti bw'otunuulira buli lunaku bannakampala bayingiza ente mmeka
lwaki tetugamba nti tugenda kumala emyezi 3 kubanga it is sustainable tusobola okumala emyezi 3 nga tetulya nnyama abana bali abagireeta oba nga tetulya matooke bali abagale okuteekawo embeera nga buli omu awulira pinchi naye n'embeera ey'okulowooza nti civil disobedience essaawa zino bwe tugikwipolingamu ne action entonotono gavumenti eno egwa era tebakulimba waliwo omuwandiisi omu yagaa nti tewaliwo gavumenti etagwa era nze ndi mumativu nti wagenda kubeerawo one time ti eno gavumenti ng'egudde tukole ekyokweteekateeka ekyokuteekateeka okulaba nti gavumenti ne weba egudde enkya tulina obusobozi n'abavubuka ab'embavu n'abakazi ab'embavu abasobola okuzimba Uganda kugiteeka ku ssira we balyagala. Weewaawo neeyanzizza mukulu Muwonge Vian Mwami Nkonge awo nyini wensaba nga wowe obubaka bwo buwunzika okuddamu n'ekibuuzo waliwo omwaka amawulire gafuluma nga gagamba nti ennyama eyali ereetebwa katale e Kampala baali bagikubamu eddagala libakuba mu mirambo formalin is it formalin abantu ne basituka nnyo ne bagala tetugenda kuddamu kukola ki kulya nnyama abaali bavunaanyizibwa ku ekyo baavaayo ne babaako kye bakola ki ne balwana nakyo bakolawo ngenda ku example endala eyeeno EPS eyabadde yakayisibwa ng'olwongezaako n'osukkako speed ya 3 nga kamera ekuba ekifaananyi 60,000 mu nnaku 3 bw'oba tonnasasula bongezza by 50%. Omusajja omu yali ku mawulire n'agamba mu nnaku 5 alina ebipapula bya miliyoni 8. Badreva bwe baavuddeyo ne bagamba tugenda kuteeka wansi ebikola tulekeraawo okukola. Gavumenti yasose n'eyimirizaamu omwezi mulamba nga bwe yeetegereza. Twalina ekiseera sukaali we yalinnyira 2011 sukaali ng'alinnye n'amafuta nga galinnye. Dr. Kizza Besigye n'akulemberamu okutukwaka bannayuganda ne bamwegatta gavumenti eno abaali munda nga nkootinga ebigambo bya Jeno Tinyefunza yagamba gavumenti yagwa okumala ennaku 3 naye nga tewali kintu akikwatamu mangu awo ne beetereza ne bakola ki yagamba nti Museveni yali amaze n'okugamba maama Janet kola ki gwe fuluma nga naye ensawo ye bapaakinga. Ngenda kuwa example endala era nziramu omwami eyabuuziza ekibuuzo Mabira baali bamutunda openly ng'ensi yonna ekola ki bamutunde bagulemu ebikajjo 29 basimbemu ebikajjo 29 bannayuganda ne basituka ne beeyiwa ku nguudo ne bagamba togenda kola ki kutunda Mabira gavumenti neewulira nekola ki nekivaako. Kakati munnayuganda yenna mpuliriza bw'obanga owuliriza bulungi mukulu Vian ng'ayogera ku nsonga ya civil disobedience awo wennyini we tulina okukwata muyina okwerekereza n'okumanya nti muyina okukola sacrifice. Twajja mu COVID-19 Mwami Museveni n'abeera ku TV n'agamba nti okuva olwaliro eggwanga ndiggadde okumala wiiki 2 teryakkirizibwa kufuluma mu nju teryakkirizibwa yadde okubuuza ku neighbor. Abantu ne balowooza nti bagenda kufa tetwabeerayo ne tukwata omwezi ne tukwata emyezi 2 tuuta emyezi 3 nga bajja batwongezaayo wiiki 2 okakana nga batwongezaayo mwezi mulamba kitegeeza ki nga bawunzika kitegeeza nti bannayuganda mmwe kennyini nga nange muntwalidde ne bandiwa nabo wano ku pano si nsonga kibiina kimu olimu tulina okukola sacrifice esinga obunene egenda okukola okukyusa eggwanga lino. Sacrifice eyo teyita mu kalulu kyova olaba akalulu nga bwe kafaanana kati tekasobola kutuwa nkyukakyuka enkyukakyuka yes of course kuba tulina okufuna abakulembeze ababeerawo tosobola kukyusa gavumenti ng'oliawo olyamu fasi muyina okukwata gavumenti nga mukoze mutya nga mwetegese so just tuyambako okufuna buli omu n'ofuna womaaki nga tugenda okukwata gavumenti nga tukola ki nga tulina abakulembeze so kakati inti Dr. Besigye 2016 yagamba we are going to win by defiance. Defiance etegeeza civil disobedience. NUP netugamba protest vote kuluna. Well, that is after elections
kyanyonyodde kikola even after elections. Okay. So kiri kyakulonda kwokka kyovola nze sikiconsideringa nnyo ng'ekijjotuwa change gye twagala naye kyava okunnyonnyola kati yeeyo blueprint civil disobedience abasuubuzi baggalawo amaduuka ensonga ya ifris Museveni teyabayite kololo boogere neyanziza era ekitukola obubi nti ebibiina byaffe by'opposition tebikola research amala kubanga bw'okola research amala kikuyamba okumanya kyogenda okudisobeyinga kikuba ekonome then akuwulire. Mwami Sendagire nkuwa bwikadde kakusiibula. Yes, akadde kange okusookera ddala njagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka okuvaayo omulembe guno n'agufuula omulembe omutebi n'agufuula ogw'abavubuka era nga Katikkiro Jjuuzi yavuddeyo n'agamba nti yes abakulembeze nga nze tulina okuvaayo ne tusoosowaza ensonga ssemasonga eza Buganda. Njagala nnyo baganda bange kano nga kensembyayo njagala nnyo baganda bange kakati njagala nnyo baganda bange okusooka okubeebaza naye sijjako wakubagamba bulijjo nti okujjako President Kaguta Museveni si kye kijja okutereeza Uganda automatically. Mbagamba nnyo nti nno tusooke tuconcentratinge kwaba bali mu gavumenti oli ne waba opposition nga Mwami Elias Lukwago wabanga aina kyatakoze okusinzira ku kyetulowooza pa the constitution awo twegatte opposition awo tumujje executive director tugenda kukikolako era nkakasada tewalodi meya tujja kubukyusa let us not be objective let's be objective even to our own neyanzege Ssaabasajja Kabaka wangaale yerodi meya akyaliwo akyasobola okulwanirira neyanzege abagenyi bange bolunaku olwaleero wano sigenda kubanga nsooka nja kubebaza olw'okukuuma obudde n'okulaba nti programu eno tugitambuza okutuuka wano tugenda okuba nga tugiwunzikira ababaddeko nga mulaba tweyanziza nnyo tweyanzeege nebaza ttiimu gye nkoze naye omukulu Jeremiah Mukiibi omwami Ali Alibawa n'omwami Mokose Arnold Anthony bwe tukola okulaba nti tuwa n'emiramwa gino buli lunaku olwokuna nja kubebaza nange ate okuba nga mbasiibulira wano nsigadde nze omumbejja tuwadde Lilian tusinkana omulundi ogujja mweraba. Alternative Digitalk. Real issues, real talk.